Hello. Sebo mukulu. Mugambye mutya? Bwe tuli wattu nkuliko omwaka. Kale sebo namwe mugukulike. Waawo. Mwaka oguwedde mwali mu bingi bye mwakolako. Ng'ekimu ku byo kikya gwe wakulemberamu enteekateeka. Esaza ogenda okulambula, omusumba agenda okulambula amakomera nga Kisezi. Abatamanyi abakulira ogusooka nsaba obeeyanjulire ate tubuliremu ku nteekateeka eyo tunyumizeemu na byatwangula tutya tufune update. Abampuliriza ogusooka nze Dennis Mulinda, ndi coordinator wa prison ministry. Ntandikirize naye egenda ekula mu ssaza lyaffe lino. Buli mwaka mu budde bwa Ssekukkulu ng'etuuse tulondayo ekkomera limu oba abiri ne tubakyalira. Tugenda n'omusumba w'essaza ly'e Masaka, Bishop Severus Jumba. Olumu atumayo omubaka n'akulembera misa naye ku mulundi guno ye yakulembedde kennyini. Uva wano nga okyuseeko mu mutima muki renewed mupya kyekigambo ekikulu. Tubakyalidde ku nnaku lwennyini olwasomeddwako evvanjiri ya rejoice, timusanyuke. Kandi omupresident olyanjoga nti aze mukiina omugamba nti musanyuke, nziramu okubagamba musanyuke. Waliwo omuntu atalina kadde kano Katonda kakuwadde naye kyeboogerako nti musanyuke tibategeeza feeling good. No, it's not a matter of feeling good, but having an inner peace. Munda muli omutima noga nti ndi wano sisobola kulaga buli wenjagala naye Katonda ali nange. Katonda ali naawe nga bw'alina omuntu ali eweeru wawano. Tuze twogera ku baana baffe abagenda mu era lwenjiza ettaamu olwaleero abakolera e Bulaaya babayita bakiki kiyumba ali ku mulimu naye nga tasobola kutambula kubanga tebeekakasa bw'afuluma ebweru oba anadda era olwajjako ne passports bangi akola tagikola ki. You have a team that cares for you. Abakulumirwa osimu mulaba akeera wano n'aduumira ba officers enkyali bwegenda mu bakazi. Of course bakazi ku bakazi ate bwebeera ku basajja bwe twala abagenda okukola okulima ate ako nkaagala nnyo. Nze nabeerako baasa wa seminaari e Bukalasa era nanonanga abasibe. Twasobodde okukyalira amakomera abiri agali ku bizinga Ssese. Erimu liri Mugoye, eddala Kalangala. Twakyalidde abasibe abakunuukiriza mu 1,500 bonna wamu nga kuliko nga kuliko n'abakazi 6. Basebo mwebale mulimu gw'amaanyi ogwo. Abantu beesonzeemu akasente kamu abasibe abo bonna ne tusobola okukola ekijjulo ekyabadde ekyekitiibwa nga bw'ojja okulaba mu bifaananyi awo ne mu ka video clip. Abasibe baasanyuse nnyo, si basibe bokka n'ab'amakomera ba prison wardens n'abantu b'omu kitundu baasanyuse okulaba kye batalaba bulijjo. Twagala nnyo okwebaza omusumba w'e Masaka okulaba nti n'abasibe abali mu nkomyo abatalina abalowoozaako abafisiza akadde n'abateeka mu program
bw'olaba ebyakoleddwa mu bifaananyi awo gwe ddala tekitegeeza kukubuulira ssanyu lyabadde awo, wabula olyerabirako n'agago ggwe kennyini. Lyeyoleka. Twagala okwebaza abantu bonna saabawaddeyo ku mulundi guno naye n'abazze bawaayo n'abalowooza okuwaayo abawaayo n'omutima gwabwe gwonna nga beefiisa nga balowooza ku muntu oyo naddala alinga eyaboolebwa. Abasibe bangi nga bwe tuzze twogere emabega ssebo, si buli ali mu kkomera nti muzi wa musango, kyokka ate ne waba muzi wa musango okumukolera ekikolwa ekyekisanga kino kyolaba mu bifaananyi wano ku mawulire n'omuwambaatira bw'otyo, mwattu kikyusa omutima gwe bw'aba nga abadde ng'ali ku musango gwa kibonerezo, kegube nga gwa kutta muntu, kegube nga gwa bukumpanya. Bw'alaba ebyo nga bimukoleddwa agamba abantu bulijjo balungi, nze mbabeeramu mu ngeri etali nnungi. Kyokka ate era nga batujjukiza nti ffenna sitweyibaala, buli muntu essaawa yonna kisobola okumuyoola n'abeera mu bulamu obwo obwa confinement. Ku mulundi guno nga ogyeko okugenda mu makomera okutwalayo essaala nga misa bw'ojja okulaba n'ekijjulo n'ebintu ebirala ebikalu bye twawaddeyo. Twegattiddwako abayizi b'amasomero. Twafunyeyo amasomero amatonotono agasobodde okwanukula. Amasomero gano gaweereza abayizi 2 mwabaddemu Butende Technical, Bukalasa Seminary, St. Henry's College Kitovu, St. Charles Lwanga Kasasa, Lamine somero lino pya lyaba Brothers of Christian Instructions liri eri Kabira Kyotera ne St. Henry's College Kitovu. Awo gwe nsobola okujjukirako baweereza abayizi 2. Abayizi bano be bagenda okubeera abasirikale ab'enkya, be bagenda okubeera ababaka ba paalamenti ab'enkya, be bagenda okubeera abazadde ab'enkya. Akati nga twagala nabo okubasigamu omutima guno guve buto nga guli mu bo, nga bakimanyi nti si buli ali mu nkomyo nti muzi wa musango. Ate ku ludda olulala bwe balaba abantu abakulu abamu nga benkana ba kitaabwe bali mu bulamu obwo, kibasindika okwebuuza kati oba bano abali mu bulamu obwo okubonaabona bannange oba baakola ki? Oba omuntu akola atya okwewola ebifaanana bwe biti gye bulaga? So ng'eddagala lirimu kukula ng'omuntu yeegendereza nga ssekitiibwa mu tteeka n'okukolagana obulungi n'abantu. So nga twagala n'omutima gugende mu miti emito. Awo nno okutwaliza wamu olugendo lwatunyumidde, twasabadde bulungi ku nnyanja. Omukulu yawadde obubaka obulungi eri si basibe bokka naye n'abamuwerekedde, naye obubaka obubadde bugenda ku basirikale, obubaka obugenda mu bakulembeze mu nsi, mu ggwanga, mu ekereziya na wonna, olunaku lwatunyumira. Amiina. Bana essanyu jjerere. Kaakati mpulidde ng'omenya amasomero. Yes. Erimu ku lyo ly'omenyerera nange gye nasomera ndi Old Boy w'e Kasasa. Era nasulanga na mu dormitory eyitibwa Lamine. Wow. Brother Gloria ne tumuhimbise. Ye head sorry, Brother Gloria ne ahimbisibwe.
ye head teacher era yakiise. Okay. Yes, era yakiika ojja kumulaba mu bifaananyi awo. Okay. Baatukola bulungi nnyo. Enteekateeka baazenyigiramu era njagala okweyamba akakisa kano sseboko omupadde okukowoola abasomesa n'abazadde tusobola okweyamba amakomera gano nga situgalaba nga kibonerezo oba kifo omukumirwa abantu ababi, naye tugeyambise nga senta ey'okugunjula n'okulabula abaana baffe okulaba nga tubayigiriza okukuuma amateeka, obutazza misango, kubanga omuntu buli lwatwalibwa eyo n'amalayo ebbanga eddene weefaananyirize ssebo empeereza nayo gy'otuweerezamu ono kutukikube update. Singa enkya bakuyisaako ekibaluwa kibakuntumi nti jangu obitebye nti wayisiza amawulire agatali ga bulimba so nno nga kyavudde oba mu butali bwegendereza, n'omala ebbanga lyawo ekinamba nga toliiko lyoyo n'ennemba na misango. Omanyi abantu ababeera bafiiriddwa, abantu ababeera bakusubiddwa mu ofiisi yo ddala ng'oggyeko abafamire naye generally kubanga buli muntu alina ng'oggyeko abantu abafamire naye naffe ffennyini boweereza tuba tukusubiddwawo nno okuggyako nga tutunudde ekibonerezo kino. Ekibonerezo ate bulijjo kiweebwa kulabula abasigadde ti nammwe bwe mukola kyekimu era kyekimu kyekijja okukola ky'okubatuukako. Naye olumu ebifo ebyo bibeera mu isolation, olumu situmanya na bifaayo, so njagala okukubiriza ke kateekoomu ke twafunyeeyo tutunulire amakomera gano nga places of learning. Nti oba oli bamuvunaana kutunda mmwanyi mbisi ezitakaze, kitegeeza nange bwe mba nga ntunde mmwanyi naye nga wansi nsonsaayo mbisi ku ngulu nenteekako ezikaze, kitegeeza nze nga tebannankwata kisaanye nange neddeko, kubanga we bankwatira nja kugabana akabaate ke kamu ng'oli kaalimu. Ddala kale kaakati ssebo nga tugenda okuwumbawumba, waliwo obubaka bwonna obw'enjawulo obwavudde mu mission eno kangiyite mu Lungereza? Twawuliddeyo obubaka bwonna obw'enjawulo mu bukulembeze b'amakomera bwe wasanzeeyo oba abakulembeze ab'omu kitundu oba omusizi? Ensonga gye batulootedde obusumba ey'ettaka wano, ensonga eno okubeera abantu wano nga bafunda ensonga eyo etuluma nnyo, naye nkakasa ssente baali wano ne kweba waali emanyi kweba akiikirira landiroodi omukulu wano Ssaabasajja, kakati tugenda kwasaganya ensonga eyo bagumbagumba nga mmaliriza ttera obusumba ndi RDC mupya n'akamalamu ofiisi emyezi 3 naye abantu bandeetera emisango wali ate nina kisala n'amazima n'obwenkanya okulaba ng'abantu tebava emisango egyo bwegikwata obubi giyinza okuvaamu obusambakuko ne bwongera ku muwendo gw'abano omunene, naye emisango egyo bizibu engeri sasoba bulamuzi wadde amateeka nagatuma. Kati olw'obuzibu obwo nja kusaba mukadde wange bw'onooba n'okutera okufuluma okuddayo ng'obaliriza ebyawano ne bw'ebayingira mu kawofiisi kange kali n'ompeeramu omukisa dakiika 2 gunaamala ntambuliza okwo emirimu omukama abakulu. Severensi Jumba, bwana mukulu wa Kalangala, Father Kakumbulu, banaddiini mwenna abatambudde n'omusumba waffe, erinnya nze Ssemakula Rajab, ndi musajja musiraamu naye
ssebo nkwebaza nnyo so olwaleero lwokka naye okwagala kalangale kubanga kalangale eno ogyagadde si bangi nti batukyalira naye ssebo tukyalidde n'otuuka n'ebukasa waliwo olunaku lumu wajja n'osula nayo ssebo ozze okusondera ensimbi ku kigo ekyo ekipya ssebo tweyanziza nnyo tweyanza twagala njagala leera kwebaza olw'ekirowoozo kino kyewajja nakyo ekyokulaba ngozza emitima gy'abaganda baffe bano abakuumibwa mu bifo nga bino kalangala obuzi bw'emisango si bungi nnyo era bano boolaba si babbi ne wabula ekisinga okubabonyaabonya abasinga obungi boolaba kyakulya kya lubuto kubanga abasibe abasinga abo bannyanja bakwatibwa nga bali mu kyebayita evubembe naye ate envubembe emabega balinayo bakama baabwe abagagga abatakwatibwa abo beebaavu abatalina kasente kaweebwayo nga baakabakwata kwenonola mu mitendera ng'esatu bwe bamukwatidde bwe bamutuusiriza ku poliisi bwe bamutuusiriza mu kooti kati waba tasobola kwetaasa awo gw'osanga ng'aliwa naye ng'abangi abaali baddewo bo tebaliyo gye bali eyo embeera abantu bano batambuliramu naye se butukwebaza olw'okujja n'obazaamu amaanyi ate n'obawo ekyokulya kubanga babeera mu mbeera ya nabo yakusoomoozebwa njagala kwebaza olwa puroguramu ennyingi z'okolera essaza lino sebe omusumba nyingi olwatambudde nabo otambudde n'ab'amasomero mu kiseera mu eriya ey'amasomero sebe mutukoze bulungi nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala ate nga nze nsiima nnyo kuba Kalangala disitulikiti n'abantu baamu banjulira ne bwe mba ngenze mu kuziika ntera obbagamba ninaafu basaliza ez'akasasa sebo erimansiti oyo yampa basale kati okumala emyaka nga 6 era abayizi baali abava e Kalangala ne basomera e Kasasa nga n'owange mwali Hamza Ssemakula Yimuka yatuuliddeyo siri ey'omukaaga omwaka gwe asebo mu budde obukiri bwe bampadde siriize kkaate ndi gavana wa disitulikiti njagala kusaba abakulembeze abalonde abali wano muyimirireko muwubire ku musumba baayo kajana kale tweyanzizenge njagala okubaagaliza bannamasaka bonna nabalaba ku mukutu awo bannange obw'obujjumbize omwoyo ogwo gwa njawulo okuba nti abantu bafaayo ne bawaayo nga batuukiriddwa ekyo kyanjawulo omwoyo gwa bannamasaka ogwo ngwenyumirizaamu nnyo nga nze omwana enzaalo ye Masaka ate yeesanga nga mpangalira mu Bulaaya wano naye nga nenyumiriza nnyo mu sipiriti y'abannamasaka ey'okukolera awamu ey'obuyiiya era mwebale nnyo mwebaliza era njagala okukasakasana era nnyongera okubaagaliza omwaka ogujja nagwo guno gwe tulimu twaguyingidde dda gwa ssanyu gwa byengera ate era tusobole n'okukola ku birala Mukama by'anaatusobozesa naawe se weebale nnyo obuweereza n'okukunga abantu na byonna bwetusaako engalo bonna bandabire abali mu Masaka sebo tweyanziza nnyo byonna words of encouragement and support tutuusiza okulamusa kwe kumu okw'omwaka omupya eri bannaffe bonna naddala bannamasaka abali erudda eyo katugambe nti bonna naffe tubaagaliza omwaka omujja kale bwe bulungi kale weewaawo nammwe ssebo kale